soka emirembe gy'abasse Kabaka basooka Sentebe wabula ntenda guno Mutebi wa Buganda Namasole Margaret Nagawa Siwoza Muyanja yaseeredde wiiki eno. Gwe tusinze nnyo Ssaabasajja, tetwakuumye bulungi Namasole. Ekyo kye mbadde njagala okubategeeza. Mbadde njagala obasaba muyimirireko eddakiika emu tusiriikiriremu nga twejjukira Namasole Margaret Nagawa Siwoza Muyanja. Tusaba Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Mwebale. Abo abatufaako nja kusaba alitwalewo akaseera tusiriikirire okujjukira abo abantu abatufuddeko. Emyaka gino ebiri tegibadde myangu, gibadde mizibu nnyo, abantu bangi batugenzeeko. Era twali badde twasanyuka dda nga tukuŋŋaanya wamu ng'Abaganda naye tetwasobola kubanga olwa COVID atuyisizaamu. Manya nga bagongedde Alex Mukyama ordinance kutendekebwa okufuuka omusumba. Webale nnyo tuli ndi omu kubaweereza ewootalu okusinza mu Uganda. Amakanisa mangi abalala nga well represented akose bwekityo. Mwebale nnyo abakulembeze b'amadini bonna bebaza bonna basobodde okubeerawo bannaffe abasiraamu naye Father Balinya naye mulabyeko kyamuwendo okuba nga asobola okukuŋŋaanira wamu nga abakulira amadiini ng'Abaganda nga Bannayuganda esobola okuba nga tuula mu kifo ekimu bwekiti. Mukama atubeere esobola okuba nga tusobola okuba omukwano ogwo tusobola okukola ki okutambula nagwo. Kabenna nga tukwebaza olw'obukuumi bw'otuwadde. Ffe baani booleseewo okuba nga tusobola okuba nga tukyali balamu. Taata mulungi tukusaba ojje wakati waffe mu kiseera kye tunaamala wano osobole otukuuma otuwa obukuumi bwo bwonna obusinga bwonna. Era okusinga byonna otuwa ekiseera ekirungi ebintu byonna bye tugenda okulya, ebintu byonna bye tugenda okunywa obiwa omukisa Mukama. Twebazaawo abateeseteese naabo era twebaza n'abo bonna abateeseteese omukolo guno. Naye okusinga byonna Mukama tukuyita ubeere wakati waffe okutuzimba era n'okutuyimirira. Ekirala Mukama tujja mu maaso go okuwaayo bannaffe abatuvaako otujjukira emyoyo gyaffe gimenyeka. Naye mu kino nga tufunye ekiseera okuba nga tubajjukira tukusaba otujjukize ebyo ebirungi bye baatukoleranga mu bulamu bwaffe. Otuwa omitima ekijjukira abantu abo era sobola okuba Mukama buli tubanga tufuna amaziga mu mitima gyaffe tujjukire emirimu emirungi gyewakozesa obulamu bwaffe. Era tutusabye nga tutawuddalira Mwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Kati tugeragera mu kiseera ekyokusirika amadesa bannanga asobola tuyigirireko nga tujjukira abo abagenda ku amanya tugasomye naye buli omu amanyi omuntu we atuvuddeko bangi nnyo. Kale tuyimirire nga tuwayo ekiseera kino okujjukira abo abatufaako. Asuubira
ekirangiriko kwaba abamu okujjukira. Ayi Mukama uli okusaba kwaffe kale ekitundu ekisembayo lwe luyimba okuva mu baana bano abahayikuleko nga bagenda okuwa oluyimba okujjukira era n'okwebaza. Give parents and thanksgiving. You may take your seats, please.
bitutegeeza bitundu ebitali bimu nti abaana tubalage ekkubo eddungi nga bakyali bato ne bwe bakula tebajja kulivaamu. Ndowooza mulaba omulimu abazadde n'abehayukamu ababeerayo bwe bakoze mu baana baffe. Kaakati ndowooza ebyokunywa n'ebyokulya bitandise okubatuusibwako. Bwe wabanga ebyokunywa ebiri ku mmeeza kw'otudde si kyekika kyewandyagadde okunywa, ojja kulaba abantu abalina laama efaanana ng'eyange obategeeze bajja kuleetera ebyokunywa bye wandyagadde okunywa kawungezi ka leero. Food snacks are being served right now, and feel free to partake of the drinks before you. If you so wish to order a different kind of drink, please let one of the officials know, and we will be delighted to serve you. Thank you. Kindly listen to naye amatuga mwenga gali ku mwami Kibirango nga bwatufuuyira.
1, 2. atwala omukisa guno okusookera ddala okubetulu mwebale nnyo mwenna abawaddeyo buli kimu okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Saba Mukama Katonda abaddize museera kuusa omukisa guno ogw'enjawulo ennyo. Tebakola kebalyawo banoonya mmere ya leero n'olwekyo bimugalu kubayigiriza ne tubatwala mu mbeera y'okusa okwagala kubasiikirize bakola abo abatono ate nabo enyingiza yaabwe singa okiteekako n'oluusi nayokufuna omukisa. For example, bafuna ssente okubeebwenge ningi ddala okulwanyisa covid sente eza covid zisinga ate zigenze mu byakwerinda zigenze ku defense bitekubati oddako sente nyingi twaziteeka bintu birala n'ababaka mu palamenti twalwana nabo batangira obutatwala ssente baliwaddekonaso buli omuntu naye agenda alabire obuli bulibuzi okwatuleeyeefere netukirya ate mu bungi abantu bakati bafunye etulugaba nti obulyawo enjala ebalumi nnyo kubanga tubadde n'emmere nyingi kwabo wetwogere eggwanga lyaffe ekigati kyakatula asomesa kibagerera mu bitundu olwekyo bawufuna mpola osibulani naye mujjukire nti era twagenda n'omutambi mu ngeri eyalerya kino kyawa omukisa abakulembera eggwanga lyakozesa obusuulu okutangira naddala mutobo gwange mukwano gwange olumwana wange nalagiro bakyagulanyi twali kusuubira senga ebyali banagabagyebaalibalonzukira pulezidenti waabo samuel yakisikire okukola kampeni mu biseera byako kubanga babeera kisoko okumutangira kubaamadistrictnyo obutakutuka ku bantu era bamwetwebaliza omulimu gwakolebwa kubanga ekibiina ekyali malamu ennyiri zonna etugenda mu kalulu kyasobola kubanga kati kisinza ababaka oluvuganya era kikifaagalira nti yokuokola mupala kulegera omutimba era kizo kyange kyokuddawo alina eyaligadde mukisinga aligakufa ogerera egero tenatuwa Buganda ebirongesebwa wetugerera wano baletadde ibyo bibiri mukumi namunana okugenzi bino era balakisi bagayaffe yokwerinda abantu abadasulasu abakoti kwegali abasomeragamu abalwadde kwegali abatwala bwere tebasasula ebebere bwebabagali kale mubigule akalonge tulabe baziraawo nga Buganda naye banokufunayo akasente akatoka abasajja abala kusinkana pulezidenti Yoweri Museveni era mu bajeti abadde awo baleeseeyo bilioni zabaddenga bilioni 29 kitage asangu ngayo twafuna decentralization atuyoganda oluvannyuma naye olwaleero abakyula tebasinga obuyinike n'abakalamu mu Uganda tubatikalamu tetujja ne Buganda eramu
tulina kwologera naye kirwadde mu kuseerera abantu abatazaamu alina obwabungedda twagala okulowooza nti ebyo bisoboka ebikyalimuliko natukiba nti olwaleero mundagala okubagabana kulowooza olukalo lusoboka era tukakulukusa tulina muyibikuaokozi tulinayo obunafu obuliwo nti okusobola okutulemerera okwekata okukolera awamu yakimalako twagala basuubiza nti eri bannange oli ekiwokatalina okulaba abaana baffe tubasikiriza tubalekera eggwanga ebiteekateeka ebirungi ebadde ogamba nti Uganda, when we go back to Uganda, we go to the next venue, so-called long and every family that can come to some Linda, Waka, we have been second, we have tulowooza ku byageeza Buganda nakaza abatakane ebingeeyo yeetooza okusobola kubeera naffe naye akakasizza nti omwaka ogujja ajja kusobola kwegattako.
Abakungula Ssaabasajja abasheek abali wano Faada Balinnya abaweereza ewootalu ne St. Jude bonna abali wano abasajja n'abazaala ba Ssaabasajja n'emikwano gyaffe bwenna abali wano bangambye waliwo n'emmeeza ya Namasagali tubaaniriza mwebale nnyo okukiika mwebale nnyo okutwegattako olwaleero nebaza ba Honorable Kivumbi eyatuwadde obubaka bwe mwawulidde obubaka obwo mujja bufuna mu recording mwongere okubwetegereza kuba ebintu bingi nnyo byeyayogedde bitwagala mumanye kuba bikulu nnyo ku buli Muganda ne Munnayuganda yenna. Njagala okusaasira bonna abaaviibwako abantu baabwe mu kiseera kino ekya Lumiima Mawuggwe. Tukulisa ne bakaawonawo kubanga bakaawonawo nabo tubalina abaawona ekirwadde kino, naye ate n'abo abakyalina long covid nabo tubasabira Mukama abasuuse. Mpozi n'abatannafuna vaccine bannaye mugende, ekirwadde kino ky'amaanyi, mugende. Fe abalina omukisa wano abatalinga eri ewaffe eddagala wano weebiri, mugende mukozese omukisa ogwo okufuna vaccine. Omwaka guno muwagidde nnyo Obwakabaka, muwagidde nnyo obuweereza wano mu Bungereza, era tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Baddayo abakungu munnyambe mubakubireko mu ngalo. Ekyokulabirako, bwe twali tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja, mwasonda ente nnamba ne tugiweereza
e Buganda ente etambula era Ssaabasajja yabeebaza nnyo n'ebbaluwa agirina oba protocol agirinaawo. Ekirala mwali basaale bwe twali tujaguza amatikkira ga Ssaabasajja aga 28 mwatwegattako ku kigango kye twakola bwe twayita Ababaka Foundation okujja okubalaga biki ebigenda mu maaso Ssaabasajja byakoze okukulaakulanya eggwanga lyaffe. Mukungu Ndagala yabibanyonnyola, bangi nnyo mwaliwo. Ku matikkiro ago twaleeta ne omwami gwe bayita Muwanguzi, mwe mumumanyiga mutabani wa Maami Mugalu, abaddeko n'ebweru awo owa Kyawuzaayi. Yajja n'abalaga omulimu omunene gwe bakola okuggya abaana mubi baziyitaani zino abaana gye babateeka nga tebalinaako mwasirizi. Kugalawo orphanage, abaana balina engeri gye babakozeemu omulimu, ne babajja mu orphanage ne babazza mu famire zaabwe. Oli ne bwaba yafiibwako kojjaawe, manya taatawo oba maama we, naye ng'alina kojjaawe oba jjajjaawe, bo bamuzzaayo ne bawagira famire eyo nga bagiwa esente oba n'okukulaakulanya famire eyo esobole. Ne ku matikkiro ago omuvubuka omu gwe bayita James Mutumba, ono nga electrical engineer mu Siemens, era agezezzaako nnyo okwagazisa abaana baffe okusoma science. Baakola ekibiina, gwe oba olina omwana wo ng'ayagala kusoma science, ezo subjects zonna ezigwa mu ttuluba lya STEM: science, technology, engineering, mathematics. Bagezaako okubawagira balabe ng'abaana abo bavaamu beekolamu omulimu ogwo. Ekirala mwawagira ebigango bye twakola, naddala ebikwata ku ttaka lya Buganda. Waliwo ekigango kye twakola ekyakulemberwa Oweekitiibwa Apollo Makubuya ng'ayogera ku mateeka agakwata ku ttaka. Ate ne tukola n'ekigango ekirala Oweekitiibwa Daudi Mpanga yakikulembera, ng'ekyo kibabuulira ku bikwata ku ttaka, obubbi bw'ettaka n'engeri gye musobola okukuuma ettaka lyammwe. Mwebale nnyo okutuwagira mu bigango ebyo omwaka guno. E Buganda, Ssaabasajja gyali bulungi alamula Kabaka waffe alwaniridde nnyo Buganda mu bintu bingi, era obuwagizi bwammwe bwetaagibwa okwongera okulaba nti Obuganda busigalawo. Honorable ayogedde ku nsonga ya mayiro. Ekyo kye kimu ku bintu
Ssaabasajja yafubyeko okulaba nti ekintu kya mayiro tekivaawo mu Uganda naddala mu Buganda kubanga kyabulabe eri mmwe, kyabulabe eri abaana bammwe, kyabulabe eri Uganda naddala kubanga omuntu kiba kimussa mu mbeera emufuula omuddu mu nsi ye gwate bw'oba tolina ttaka oba okyali ki. N'olwekyo tuwagire nnyo Ssaabasajja ku nsonga eno. Ssaabasajja atadde nnyo essira mu rural development. Bangi muwulira ensonga eno gye bayita eya mwanyi terimba. Mwanyi terimba Ssaabasajja yagitandikawo okulaba nti abantu b'omu byalo ekonome yaabwe eyali efudde eddawo, era we twogerera kati waliwo enjawulo kubanga buli amanyi ebikwata ku mmwanyi. Emmwanyi mu Uganda zeeyongedde 60%, naye ekyo kivudde ku mwanyi terimba Kabaka gye yatandikawo emyaka egiyise. Wandimukubiteko mu bugalo. Ssaabasajja akoze omulimu munene okukulaakulanya ebyobulamu. Ekigambo ekimu ekyafa mu Buganda, mwe ab'emyaka gyaffe temujjukira, twalina NHS ewaffe mu Buganda, naye gavumenti zino naddala gavumenti eno eriko egittidde ddala. Tetukyalina health system, gavumenti eno eriko yagittira ddala. N'olwekyo omulimu ogwo Kabaka akoze gw'amaanyi okulaba nti wabaawo nti ffe tetufuuka batunula butunuzi ba spectator, wabaawo ekikolebwa okulaba nti ebyobulamu biteekebwa ku mmeeza nabyo. Ensonga ezimu mubadde muziwulira naddala ebibeerawo ku mazaalibwa ga Ssaabasajja, nga Ssaabasajja yatandikawo embiro ezo ze mubadde mulaba ku nsonga eya Mukenenya, eya Nalubiri, eya Fistula. Ebintu ebyo bigenda mu maaso, era twabagamba wano luli nakati kikyaliwo nti Ssaabasajja olw'ensonga eyo United Nations yamufuula emunyenye okulwanirira mu Africa obulwadde bwa Mukenenya, era omulimu ogwo akyagukola, agukutte bulungi, gutambula bulungi mu Uganda. Ekintu ekirala ekikwata ku bulamu Ssaabasajja kyayagala tukoleko, era kyenjagala okubategeezaako leero, eky'amazzi. Kabaka yakuba omulanga tubeeko kye tukola okulaba nti abantu bammwe ab'Eganda Buganda abava mu bitundu ebikalu bafuna amazzi. Nategeezaako bwe nali ku rediyo ya mwami bagiyita Radio Connect, mwami Mugga, nabategeeza abantu nti mu bitundu ebimu ewaffe Buganda kati waliwo competition ey'ente n'ebisolo n'abantu olw'amazzi.
ebintu bwe bityo bwe biri. Kabaka kyeyava ateekawo omulanga guno tubeeko kye tukola okuyamba ku mazzi. Tebatusalira nayikoonto, tuzimbe nayikoonto abantu baffe mu byalo bafune ku mazzi. Kabaka yakazimba nayikoonto ezisukka 40 n'obugalo nga sibuwulira. Naye nammwe mulina bye musobola okukola. Era olwaleero twagala buli omu alina ky'asobola okuyamba ku nsonga eyo ey'amazzi ku mulanga gwa Kabaka. Tulina omuwanika wano, omuwanika yimirira bakulabeko. Oyo ye muwanika waffe n'amumyuka naye wuuyo baatudde ku mmeeza emu. Olwaleero tujja kuyita fundraising kwonna ke munaasobola, buli omu ky'asobola, naye ng'esente ezo zigenda ku mazzi ku mulanga gwa Kabaka. Ate n'esente zinaafikka mu ze tukuŋŋaanyiza olwaleero okuyita mu sente ze mwawadde ku mmere, nazo zijja genda wa ku mulanga ogwo ogwa bannaye musituleko kyegeera abantu bagira bisooka oludda luli musituleko abo bawaddeyo obugaali 5 nga bugenda bulemeezi mu magombolola. Sentebe, 17 years old. Somebody was hapa Shirala Masende. Mtu wa Boji analite Chairperson kwa Masaka. Letile Sentebe, Muwanga Uganda. Mama wange Omulungi Pali na Juma Yekira Uganda. Olomso wange Mjinga Shirala Masende, Muwanga Uganda. We are the 3rd generation of rapper sons. We are very humble for the opportunity and very proud of the wonderful job our dear mother and team of Bedford made. During the peak of the pandemic, I was only just out of bed to go and drop pieces door to door. At that time, I didn't really enjoy it, but learning the impact it had on those who looked up to, I'm proud to have served my community. Mom, we as the 3rd generation of rapper sons and upcoming directors of beneficiaries, I can assure you we have your back and we shall make you proud. Please send that to my brother, Mama Sama, Jack and Francis, whoever I just said and see, Muwanga, Ssaabasajja. Thank you very much. Omukyalo ono bannaye mumwongere obugalo kubanga baana be bateekateeka mu kampani. Omukyalo ono ye yatandika okugaba boosters mu bantu mu biseera bya lockdown ng'abatwalira bookisi n'amatooke, entangawuzi, ebirala, vitamini D, vitamini C. Ate teyakomaawo COVID bwe yali amatandika e Uganda, omukyalo ono yagaba tanka za sabbuuni, zino tanka eza sabbuuni bwezi
n'etamba z'amazzi ezigenda eruweero ekiwoko hospital ne kusazekowa olugalo yendira lugave amina mwebale nnyo mwebale.
Bannaye abazaana n'abasajja ba Ssaabasajja njagala munyambeko okuneebaliza bannasingo abantu ba Mukwenda batuwadde obugaali bw'amagombolola 8. Amina. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjangu okwo. Nze omulimu ogwange gujja kuba mwangu era ku Mmande nja kuloopa ewa Ssaabasajja nti bannasingo nabo baawadde obugaali 8. Ekigambo kuloopa abamu temukimanyi naye bwe tuba twogera ewa Ssaabasajja bakuyita kuloopa. Bwe tuba tuloopa mwe muzita ripooti. Mwebale nnyo bannaye, mwebalire ddala, temujjangu okwo. Bwe mujje Mukama abaddizeewo. Omubaka
Yeah.